Omulabi wa bukedde omulungi webale kulaba program Asinga ne Masembe omwana w'ensennene anti bagamba ensennene zisinga okuwooma kitegeeza bulwa program eno omanya kikyabaleeta kiba class above ordinary. Rebecca Jingo esabirye nze mbako nendaba ani asinga omanyi program kitulimu egamba nti ani asinga kati naawe weetegeke beerawo ng'olindirira nze naani oba wiikeja obeddako ate aneepikira aneerinde kuba ebyange nga biwanvu. Kulikayo mbulango bwabaki bwabakama baffe katugende maaso ne program ani asinga ate werabira Dr. Idi Rashid Lukwago yateka sente mu program ani asinga ati ayine eddagala erisobola okugeza okutoniya okunyiriza okukola buli kimu kyoyagala ku mubiri gwo tovaawo katugende maaso ne program yaffe ya leero. Ne mulimu abasajja abakazi abajja oba abasajja nga ba luzungu temutera baguza abo mubagoba era wo mulaba bwati ayita obuyisi bwati mubafiirwa nnyo lwaki mubufiirwa nnyo abasajja tetubafiirwa obagamba otya kubanza ojja naga omukolo otya mu luzungu. How are you? Nagamba fine. Do you like the dress? Nti I like it. Na oli muyaye gwe bitogeta bigete kwa omugamba bwotyo how are you ngomula ayita obuyisi Customer come. You want a dress? I want a dress. Okirabye abali babukera TV bala bamwine tebatera funa bazungu. Obatikiride toseka banaye toseka alimba I want a dress sente olagamba njina gumu kitundu wachogera atya I have 15 kombi the last price 20 ebiri okitegeera kati wagamba ebiri omanyi besaba abasajja abazibu nnyo akugamba ne mwana zicho balayisala kujeno muwino bangambye mbu museera nnyo kati omuddamu otya museera nnyo kati omuddamu otya mu luzungu mu Sudani kwabo tebagala abasudani this dress for cheap ochagede kino ekyo Gabere mali yenkome bere lwaki mumukwatira abakazi ababa botiki mbagamba mumukwatira nnyo abakazi otunda ate bakwatira abakazi kisinzira nyambala yo teri alina budde bukwatirya customer jango ngo yambale unyinga oli smart ulegingi wo buleseka olaba anakwatako bana bawino balina discipline obadde kina yeggwe mpozi katolina chairman akufuga okolera ala litali akwatirira muntu bere kiteteyi lwaki mukwata bakasitoma mukwata abakazi mu dressing room bwamu obwo kizibu ola kati dressing room ezo waliwo dressing room zogezaako oba tugeze nga oli agifakingawo oba bakwata bukwasi ekyaffe kiri modernized ekintu twakiteeka ku bombo ekibaleetedde obutaba nazo kwewala ebyo bintu nemwe mwefula mumutekamu budressing bambalizaawa era kati baba bwe tugeze nga muwino already baba ne bu space butono kali kyogaba nateka dressing room ate yengo ezo zinalabika zitya tuminizi nti alina kwata bukwasi like that abikire obo omuntu gamba omuntu obuvunanyizibwa tosobola mugandika kwate kate nera gyokola ngo omukazi yegiragira bwa leka tinze manyi kyentunda nti kirungi bwe maza zokuwa muntu dress mujimuwa ne mugamba yambala muwe shorting nentula wali kuba manyi kyentunda abantu beno muwino mbu omanye ekiruma abamadduuka mbu mubanya abasajja babannamwe mbweno mukola muneno oyinza oba otulenga omusajja oli ali wali eri mulimu obubbi bw'abasajja lwaki bulimu babbi balima buli muntu munabeera muwino aba ayina bbaawe ayina omwana ate ayina amaka okiraba mulimu omuntu ayinza okubanga oba yafiirwa omusajja naye nga mwali naye nga alina amaka galabirira naye nga teyegomba kuba na musajja ku ssente zaaba alina okiraba muno abasinga bonna bafumbo balina abasajja baabwe olw'okubanga tebakolera mu kintu omuntu aba akola ki waddemu okwogera ekintu naye nga si bwe kiri buli muntu alina omusajja we mufumbo temwekwanakwana kuba abasajja babana era ebyo bibeerawo nga nawe bamanya abali abantu abanyuma mu lwali biki naye nga buli muntu temweyonoonako bibeerawo eyo sawa ebbali naye nga tetweyonoona buli muntu alina omusajja gwe seka ati mubagamba mbu mumuddiza abantu balance temubaddiza balance kizibu mubaddiza sente enfu kizibu ababotiki abane sente enfu fe utujja ne sene muba n'ebicupuli biri mu botiki naye si wano
si mu katale nga wale ku gate kuliko abakuuma oyingiza ecupuli mu katale wali okirabyewa kati tunule ekintu nga kino omuwala ne bw'aba atya ajja wano n'aselectinga ekintu ekiriyo muguza buskirts obulungi office skirts dresses gamba ne bw'aba avuddewo nga gamba ayinza okuba nga bawala abamu ng'ayagala kujja ayambalirewo agende mu kikiri kye agenda akubemu omuziki kati avemu owino ng'ayambadde akantu akakomenewo kati aba alina okwambala ekintu kye n'afuluma kuba ffe abalala tubagololerako mugololera nako nebye ayinza obe ng'oyazireseka naye ng'ate obudde bumuyiseeko nga yeetaaga okwambalirawo waliwo kalonki ke bakoze abo nga bano abayimbi amanyi owino sijja bavumirya nnyo naye eri ebeera education waliwo abamu abasomerayo ne bavaayo ne bajja ne bafuna ekintu ekirungi kati tosobola ate kuddamu owino omuntu akoze edduuka tosobola mugamba nti waliwo ova ku buno bw'okugiraagira naye waliwo ekibayita edduuka tosobola kweta abantu ngoye ez'owino seriasekomebberebbere buteteyi pata dresi bonna bonna office dress bonna webuli noba walubuto obuteteyi twabaletedde kyosima kyotwala abalina embuto naye omutwala yamugjawo dresi oyita obuyisi buli size gyoyagala ekomebberebbere kebera londe ekomebere kebera abamaduka muli bakabya nabo tebasobola kwita mu luzungu ffe tubayita anti otya check here if you want dresses you check the size so netumuterawo anti ate netumuterawo tolabaawo ate ono munyumyanyumya agamba lwaki akubuuza sente meko mudamu nti for example ayinza nti like this one how much nemunga 65,000 ako kakulema omugamba otya akakulema sente omugamba otya adinza koseka lubya nnyo naawe kyenkola kwata simu yange nenteekako omuwendo gwa sente oluzungu luyinza okutuyanya n'owulira ng'opalampalanya bwagamba mbu omuseera nandi bwagamba mbu omwana muyegonseera like what anti kati gweyogeragamba akugamba muno ne nsalirako ku sente ezo omuddamu otya nti like how much kati okusalako ng'ayagala musalireko nga mmeka kukiteteeye anti ku kyona kyabaaguze kyo okay let me reduce 5,000 at least you pay 60 wala munakyotera muyaye nyona palapalanya bupala agagwe okwana nnyo olake okwana nnyo abasajja nawe togereremu batya njogere ntyawo oluzungu nati omaze owandika ku simu agamba nsalirako sente mugamba okay you pay how much do you have nangamba I have 50 mugala era 60 if you don't have money then go olabe kasoma keya bale babukana TV mulabe kasoma keya bada abazungu tetulina nnyo ate bayisa mbiti babya baggulu bannayuganda bannaffe betina okukwata eki obulungi aki abantu bowino mutyo tumira babba bammwe mutya nyinza okugamba neno mutumira bbaawo tumire biki n'otya osobola kikola abamu tebaagala nnyo bakazi oba tugambe ababeera nga babogerayogerako nnyo mu bantu bwebityo ate abeera mwami ntumira mwami wange nze mutumidde nnyo gwe nsinga okwagala bannaye mukirabye bano abaomwowino kyobula beekwanakwana kati olabika olina kyotidde omunangade gwotidde wali eri tewali kale tomutya mutumireko olw'ebyokwerinda sijja mutumira nnyo nga n'amalindirizi gamulinze naye nze ntumidde ne bajja bange otumire ne bajjabo mbatumidde kale kyoba okola twatulireyo kale yasooka okuba bbaawo oba oli omutidde yonna yennyini era gwe nnina kale yogera erinnya eryokubiri banna nikinemwe tekigana bannaye abamwowino lwaki batya okwogera benzi nnyo mutya kikubewo muleke oli amanyiddwa nnyo abali babukera TV bagenda tubulira bbaawe atubulira amanya ani oyo muleke mwesigaliza kale abeera wayogera ekifo gyabe mwesigaliza yogera ekitundu mwowaayo weekamokya Lubaga banaye Lubaga nga wabeera abayaaye Lubaga naawe kyalo Matendo wayinza okubeerayo abayaaye abuli babukede TV okitegedde ekyo programu ani asinga atoloze egenda suka wane eno tesobola kusukawo okitegedde abadde omubi Masembe saka ntumwa ku kamera Robert Semakula ye producer kitekamu ebirungo
obadde olaba programu ani asinga